This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa Ride Now app. Ogimanyi? Ride Now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu Ride Now. Ride Now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2. Dakiika 2. Nga bangi. Nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu. Nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwale dakiika nga 2. Dakiika nga 2. And twash. Kati owa boda wo wuuno. Mama nga yangu yazema andi gye bayita Ride Now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Asooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita Ride Now, let's ride. Bannakampala Central ne bannayuganda mwena mwe mulidde empanga ku mulundi guno londa busobozi londa bukozi londa omuntu anabeera ekyokulabirako omubaka Abraham Luzi yewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu musajja mukozi muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu w'olaba Luzi tikinga Sara is Toro kale mwena banna business abayiribi bannabyamizannyo abalimi abasuubuzi abalina ebibiina abali uptown namuzigeto. Abraham Luzi bw'oba olonda Abraham Luzi ye mubaka wammwe owa Kampala Central addako londa Luzi Abraham jukira Sara is Toro. Ale luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyafuno alabula bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. balowooza ng'ali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Yes man, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tubade tuludde okufuna kombo ya Zash Zahara. Ne Mayende, Dr. Myers. Media Zash erikola pesa. Zash, ne wagamba oli munyoro. Ndi munyoro. Leto bafana nofana n'abaganda ddala. Kizibu. Kasukwa emiremu olabe. Nina abaganda nno nga basinga okuba n'amabina agamani. Kizibu Kasuku. Yeah? Ekisoka ne ali badde muganda era ebikojja bwansike ebikojja bahima. So all of the kugunza okundibwa kwonna kwali obunuzi bwonna buli awo mukwano akasuku bwatu bayive goyinza okuloza ndi bunuzi amanyi buno obukajja obw'ekinyala buno obukajja buno obutini bebukwa naye buba bukaluba oluluma naye okatuuka munda kagonda okuwooma yenze wano empako yange akiikinka bagambira ava mu nsi y'ataaba aba tobacco. They are these ones. Kikasuku. So ompeyo $1. Bazi eri gye wabadde baziyita bateeze. Pounds. Pound.
Soko nfuwe yo. Amula kubiyaye mtusawe. Ma anti nze ndi wa maniyo. Nemune Kasuku mamera naera natuka ninga nekati zashi. Kati mbogende oko meeting ku mugundi ya Kasuku ku TikTok ye. Omugamba. Gwa kuddemu. Gwani. Isha kati Kasuku nawo kyamulika ebyo muno tajja kuddamu. Nkometinze ku Kasuku. Ani abangi kati ate wagaano mubuli. Yange lya zashira abali manyi. Oyagala akuddemuko. Kankunoonya wano zashira. Nteekayo ku TikTok omuntu leero gwe nfunyeeko leero akometinze Kasuku. Ita mu inbox ye gwe kikuzuuza eri kuwa business. Eri wa business lwaki otakalire. Omuti anti miyerago. Ate yeraga Kasuku miyaye. Onjogera tululimi afaanana nga miyerago naye mu buntu obwaddala nga musinga. Nze soogera lwakuba nti agula bye. Naye mu buntu nga musinganye ekintu kiramu bambi. Ya kikatolika kintu kiramu. Kati wali oyagala nawe wali eri mu kisaawe akubira akafaananyi yalo. Nenga bagamba nembaga nti banaye abadde mukubire ngenda kabadde. Nenga mama Kasuku naye wadde ndi wanki moli wa Lugave naye wali. Ebyadala Old Trafford ekyo ekisaawe munda muli mukyo kikadde. Ekisaawe munda kikadde. Ne babadde batalifu badde bakirinovatinga mbu ennaku zino nga bagenze bakitereeza nkufollowinze. Wagenda kumada Kasuku akufollowinze. Mufollowinze. Unofuuyisa leero. Sigenda fuuyisa. Ngenda kusumulula amazzi. Ate ng'osumululiraani akufollowingisiza mulala ate osumululira balala. Oh, mbali mahindi gali ag'omukisa. Gali agange baba wontuuse Kagunde. Naye Kasuku. Soko mubuuzeeko ebyamwe byaba biri. Kasuku soko onfuwe paundi. Bazaki. Paundi zogenda zifuna. Ekyo banga okimanyi. Soko onfuwe ku paundi. Nenga obulamu obugamba butya. Obulamu bwange nakugamba nze wattena. Kuba nemba ndi ku buliri bumanyi okubuuka ne budda bwe buti. Buli busaabu. Omanyi osula ku water bed. Nemba sisula ku water bed naye mba njagala nnyo nensulako ku nnyama y'omuntu. Mama njagala nnyo nnyama y'omuntu. Musajja wagutu. Baleko zino abakazi balina nnyo akantu ke bagamba nti sulako njagala kusulako naawe kitegeeza ki ekyo. Kati olaba Kasuku ate n'ekyo twakiddibya ebitali bino nti kwegatta like ekiro kiramba asuleko naawe. Kati Kasuku abakazi bano bye batwagalako we wano we wasooka baagala okwebakawo. Wangana okusembera kati bwafuuka mwannyinaze baagala nnyo okwebakiriza awantu wano. Ne Kasuku wane wantu wawoma. Kati ngotaddewo omutwe kati ng'omukono omulala guli wano nga ku bbere wano. Nga nguyisiza nti nga ndinyigiriza nti otumwa. Mpulira omutima gwe gukuba nga gonga zash. Kale abakazi bye baagala bitono. Bano ekinyuma. Kati n'omuntu ng'awunya bulungi ogenda owuyanga yenna. Nze mulina nga kyowulira ku mutima. Nze mulina. Ali wano. Kakati ni wansi emuyisa otugulu. Kigere ne kiba wano bambi ne mwate mwina kye mukoze bayira pana enze mbyaga nze nawo ngasula o wiki. Kati bakutenda. Kati bye byabakazi ko bavambu ojosuleko wano. Mba ku feeling. Binyuma. Waliwo oyogedde ekyogamye mbusimanga tetulina kye tukoze. Waliwo abawala abamu abagamba mbu ogende ewuwe just you cuddle. Cuddling nti omukwata booti ne mukisiga mwawe mbuyetayidde kyayagala ki tayagala byakwegatta tayagala ki just that nemweteekako ebigere n'abusikasika bwati nezashimbawulira nga sebasaagidde temutikka binnyufe tuli basajja abafirika omusajja mufirika ebyo matekabira bwerere munnyonnyole nti bibaawo kati gwoba oyagala bino tugende Masaka okimanyi nti nebyo ebintu ffe tubikola neweetengerera otandika communicating obwongo bondi no tugenda kulya tutali andwala prostate cancer ateri prostate naawe akolumu just today you know by the way mayende we should just cuddle and we do come on Kasukwe then we cuddle mayende tubadde naawe for 2 years omanyi onsulika nompunzika nonkolotya nonkyusa nonkolotya nombinuza omanyi kati wetubeera kaawo we cuddle for one day obogenda abakazi mwina emutuka nga mubikoyeerera nga twagala ebyo obeeremu awo n'omwami wo mwesikesike ku ngalo ebyo bwe biti bane mulimu byesaagala kunkola bwe bati kujjamu ebinonkombo si byagala bigere n'onyonyogerako mu bigere omusajja bane ebyo life gye twagala that is cuddling ngani bw'otikulirako ku bigere nga mpisayo olugalo bwenti nga bwose bakwata eno wansi w'ekibatu ky'ekigere ne lutandika okunyonyoka nga bwe nkunyiganyigayo bwe bayide bansumulula kati fe abalina enkyakya
Enzikuuta ebintu tubiri twabigonza. Naye oluba mukuuta enkyakyo oyagala ki? Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gwatawaanyizibwa infection, jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga, jangu ofune ka wet and sweet ne ka moss squat. Owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko. Twakukoleddeyo ka pulling oil, wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne bassenga abakugu okukuyambako. Naawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga, twakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka, tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira. Wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo. Ate gwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe, Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman. Wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala by'amasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera, jangu ku Shukra Herbal Solutions. Tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda. Byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 484 4314 oba noti 777 714 485 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Njagala ki? Si sente. Lwaki ogolooza? Dozolabe obubbi. Ate obubbi ki? Lukukola bino. Lukukola ebyo ati kati ebyo biberanga mawo gamba nti olidde emmere omuntu akusavinze bulungi n'omuwayo katiipu. Eyo yeba tiipu yaffe. Nkunyiza ebigere nkusa enkyaca nku masaji. Kati nze byesaagala saa kujja ngo ndagalyako mbonsala enjala. Niwe nkwale njawo kundabirira. Nzityamu ddogo lyammwe. Ayi, anti kati gwono oba mulogo lwaki otye ddogo? Kuba nuliranga mbajagala webake boote kutuleko wano ku mugongo. Onvuge pekimanyole. Nedda nkutuleko ku mugongo like nga omanyi guno omubiri guyina yokola massage nga toyambadde like legging, toyambadde ekingoli mukabika mulaluko. Eva antuddeko. Kati awo nkunyige bwe nti massage. By the way okuwulira bu. Ne kyusiza olwe kyusa babu. Wewe kyusa otya nga nkutuddeko na. Ndekutobera nabo guminkiriza. Mu kisero yagala bya jigijigi. Zema njagala kutuleko nga nkukola mpola mbula bwe bati nga bwe nga ni olinga bouncing castle. Kati ngo omubiri guno gwe gukola Aligo chifuna moja. Nze nchifuna moja. Yagala ku massage nga mu mwami wese ebyo byagala wammebe byagala. Ebyo. Nze saagala bya chifuna. Ogabe chido nokola otya? Nenkutulako ne mbanga nkola bwentye. Mpola mpola jikiro oba ku buliri ku mfaiso nga gugonda nga gukola cha. Ebyo byonna ng'obikola ng'okakasa nti wali watuddewo emiliyoni mmeka ku mmeka. Nedda. Kaze gwange wali tewali nsimbi. Omanyi wakola ekyo omusajja omubiri ne gweta agenda gaawo. Tulimbadde nkuwaya 5 mwana ngwekyo. Ndowooza owulidde. Naye ndowooza gye bisibira. Ati mayende lwakuba mayende kati gwolina ekidwale ky'otandise mu abakazi. Omukazi tasobola beerawo obeezi ng'akwagala. Nga tali ku kya ssente z'obulungi. Kyokka nti mayende tosobola kgenda wa mukyalawo n'ogenda bugenzi n'ovaayo n'ogenda bina. Nkisobola. Naye era alina ebigendererwa byanjagalako bye bimusibye ewange. Biruwa. Nfunamu. Gwe tomufunamu? Nze mufiirwa mbufiirwa. Bambi. Ekisooka ndiisa omuntu gwe saakula naye kuva dda. Simuyinaako luganda lwonna. Naye bwe wamusanga atambula ebibye n'omukwana. Yes. Yakusanga oli bibyo. N'akuwa n'asimayo n'amabi n'asimayo olabika bulungi. Nange wakula wena. Wano nonza nekosa byenjagala n'otambula n'ogenda naye watuulawo. Nkuspendingako bina ku kinnuma. Nze sikuspendingako. Ekyokubiri wanteerawo obwana n'onteeka mu bigambo by'okuweerera obulamu bwange bwonna ne bwe balifa nga nkyaba. Mayende nze ekintu kyenkuspendinga kante gw'ospendinga kitono. Kubanga mbadde omwana paka ne mu bufu kitono. Nina okuyiiya obwongo. Mayende akomawo jo tukoze kino. Obonno bonna nze nkuteekamu budde bwange. Naye ng'olina ebigendererwa ebikulu. Luno ngenda kukola kino agenda kubajja muge kulikayo munaye mujjemu ekkooti. Obwo budde bwange bw'oyonoona kati gwe budde ki bwenkoonoonera? Obwo bunteekako ezaana obulaba bw'onyonoonera wandeeta mugaba ku lubuto gw'olowooza nti baana. Obwo budde bwange bw'onoona. Kyogamba abagumba tebamuyina mugaba. Ate aliridda w'okuleguka olubuto mpozi ng'omulwanye kante era ng'olina ssente. Kati ffe ababeera mu midiya gw'omulwanako anti munaye ogendako ku swimming pool wadde olina wanu paaka. Naye mugaba alimekubaako. Ye tyanga sigimanyi mpulira 6 ze zino ziba zaasiba emiguwa naye kati nze saaki waabwe. Kati ekyo ekibuto kiyise bwe kiba kira wanu paaka. Nze siina kibuto kiyise munaye ebyokulya obiraba n'emba ntudde.
Eto jogeddwa kweno syoka. Lulu olubuto ebyokulya tebirabika. Birabika. Je bayite embutikizi. Gweddaawo. Kasukuki. Nina kyenjijukidde ogambye embutikizi. Nenjijukira akantu omuwala keyanga nti omusajja omunene aba n'akabuutikizi. Embutikizi zammwe. Mentalite eyo bamikwano mugiveeko. Wako omusajja omunene. Yajjange sali. Nga ayina oluganda ku hosi. Oyo mutono. Rick Rose. Bamwita Rick Rose. Omuwanvu munene. Nenga ayi. Naye nja mambi. Wayasamamu n'okwasamamu. N'oziba n'akaaso oti. Nsazi balimu naziba abiri nga ndaba wenaziba erimu ayinza okuntegeeza ku munye. Nalaba nti ntidde. Nazibiriza abiri. N'ogamba ekijja Mukama taasa. Ntukirize ngombo y'Abaganda. Naye nkaiziraha. Naye bambi kyali kisaanaga amazima kuba gayi nyankwana emyezi 5 nansasulira sauna nansasulira gym. Ulina kungogendayo. Ngendayo nga nte musango na pa transport. Kati myezi 5 we yangambira nti omanyi tugendeko out ningashi omuntu abadde myezi 5 ndinde sente muwanvu. Ntali sopemisa amaaso. Bagendeyo bugolobi. Watuukeyo ng'omwana watu yakulira. Yali asula bukoto. Nenzuuta bambi zonna zirya. Kuba mu kulya. Nseeriisa. Ate ng'ekifo kya bbeeyi gaya sijja kwogera kino. Naye ne njogera ekitongole. Ne njogera ekitongole. Ajakolera bireke. Nate njogedde. Yali akolera mu World Food. Abasajja baawo bataga. Yali akolera mu World Food. Kwenganga yali ya food nenoga. Ate nga mu Northern. Northerners. Oh. It was my first time to eat the Northerner. And it was my last time to make the Northerner. Twava mugundi mje twalira salisa wanga. Mwafenka mwenda. Mwegulo twajida ezekiro. Da bino byo yangu waawe sibye tawulo genzo onabye wekuse we nawe no unye. Ezimuleta. Nana no you gave me yampo obudde bwe. Zali mwenda nga 48 nakutandikako tutandika uyo kusinki uyo mudiro uyo kuntebe ngajiko ina weviramu ko bambi nkugaye twatandika mwenda na mu 8 twakoma 12 15 mukazi watu nenga tetumude monti tuumule mu kasekendi Kasukuba leo nange kyali wange yanyumiza ndiye esimu abagikutte bwati omusekuzo mwe gutambulira nawalala teri muno bambi ngendo zukuka nga taddawa ekyasatu nenchitunulira naye nga gwanti nkujira emboozi nentunulira ekyasatu nolingiza ebitundu byo nga bwenyimirira nga ndaba wendi wakola we wati kaze nsoka nywa chai ngali mukali mungi nga yagenze ku mulimu jukira yali sande manda ayinokola nandekera womba ogaddewo ekisumuluzo kiteeke wano kasuku wenazuku kamundoza okunaaba kunywa chai bikina bikolera mu dakika 15 nve wantu awo ngoloza ayinza okudda nentuuke waka mukulu wange nangangu kikingo operusi nga toyina mazzi mu mubiri asatu nagendako ku kanura mangange za ndabye nako nagenda ku kanura ne banteekako ecupa z'amazzi 2 mu bwangu bannaye 2 endala erimu glucose nga siina glucose musajja wattu ne kakati wankubira essimu weyayu mugambo weyayu kyamwini Kampala ne muga I'm not in Kampala myamwini Masindi kasayo tekawo ogendo my dear sisobola ndoza avuka mla ebintu byemwekola mbu simaye kasajja lwazi ajja kuntegera olumemba nene wegobako omuntu by the way sisobola okumanya sisobola nze ekintu ekyantuusa ku cupa neya glucose nga mukulu wange nga operuse kati omwana omunyumiza story nga bwe lwabadde era namugamba ne mugamba nkubulire kataba nzitemu omuntu sawa mwenda n'eddakiika 48 banvaako 12 n'eddakiika 15 ate ne okumanya seerabira n'eddakiika nzijjukira ne ze banvaako ezembwa okumanya yakuba rawundi emu eti ngambye manso abulira okyanyumira kyenjijukira nti natuuka nga sikyenjoyinga nga nkekema
Ningo yagala atuke Juba abiveeko. Olange ekikoko kye bawadde. Ekibadde kirina ssenyiga. Ekikoko kimanyi bwe kibeera nga kitunula nalinga. Bwana yagala n'amaliriza tuve wano. Aba basajja babayita bakalumamba. Bana ekintu kyabwe kibagama okazirya luli, okalya ziri na zino ziri. Lumemba zo naye siri kuddira. Todduka nsonga eyo. Kwegamba gwe olaba abasajja abanene. Tokyasobola bazalawa. Kasukwa mweziza mu. Nze namulaba nkugaye kasuku. Namula ningayi. Kati emyezi 5 gyendidde sente nkampa andropinga muna ya upkeep kati kolo yanga atugende out na yangu emisinde. Nandeka nendia byone etwada. Loka malega ola fat so big mafat. Yokujo tagali amandoza akakemvika. Nyumiza daba sajja abanene bichi. Waito funaka ko musajja munene. Ye musajja munene yasoka. My goodness. Neza shembogo yali yogo wajikuba. Omuntu takugamba nga nti nno tugende kwolo nokkiriza aba yakwetegeka. Andi fe tunywa obufulasika ne tulya agalondo nekikola. Nze na nyoma mubiri. Yebe yaraba fat so. Naloza bya bulijjo. Katanga wuzika. Ate oli tayali nnyo munyu wa chai kuba singali munyu wa chai ebyo. Nti si munyu wa chai. Naye mukwano. Enda kitundu. 12 dakika 15. Ali teka ntono byayogera nange bye binjogerwake. In fact bino bakussa wansi we bati. Sijukira kunteka wansi kuba sinki. Ngamba kussa mu maze. Ntebe mudiro. Kuleji yekitanda. Kuke Juba nagandi. Kati nno nze nkubulire banchusa. Tona anti ndi munene. Banteeka wano. Yakositula. Bongo yo ina amaanyi. Anyumiza gwakowa. Bansitula. Nze no munaye gundi yo nali sijimanyi naye basinga nafuna omuntu omutufu. Bansitula okutya kugwa ne kunvaamu. Itakakalai. Okutya kugwa ne kunvaamu. Kati no mukusoka ne binyumira naye mukwano we nakekemera naawe. Wala otukanga okekema. Ne natuka awe nakekemera naye ndoza. Ye yali emwangu ya kubanga yamuyamba nanva. Akati kino nkikubulira nga sikukisiza na mune wemanga siriwo. Tokkiriza ng'omusajja okwepimirako. Akutuuka ejindi. Musajja watu wakola ekikolo naye mukwano. Wera batwadira. Awe wawulirira oluyimba lwa saha. Omukwano ko kundeze nga nninda. Abantu n'obabulira nnakuyobo ne baseka. Kati museka kiki? Tetuseka lwakuba ndi nno tusanyuse oba tetukulumiridde wabula tuseka nga tuga nti buki abazinyaga n'abanyaza abalala bonna abatwesunga tutegedde embali. Nze nomunaye kati nno oyo yeekomerera kuba siddanga mukwano musajja muwanvu bw'ati. Nze bw'otodda naye nga kwolwo neegera it's fine. Kiringana nange waliwo akantu kaali kanyoma mbuno mayindi ndi mukadde. Ningena akagasabayoko ka night. Nekakakkiriza. Nyakati gwe mayindi olayika okozesa putulu. Ani nedda sinywa bintu ebyo. Nze kachayi tukanywa wano. Kachayi kafunika. Kachayi gwe tokamanyi. Kachayi kafunika kafola. Kachayi katabu. Kachayi kalabika. Sigamba no chayi nga gwolowooza. Owaye. Lero nga muli busy. Ono siya mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi. Bagitereze. Kamalalo omugagga wange ono wano. Ng'oli mweraliikirivu. Kasuku. Nabye benzi yo wali ne ŋŋamba. Ugavoti. Ng'ombuzeeko. Kiri kitya? Awaye si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse we wano. Aji. Ogirayo Delta Cash. We wano. Delta Cash. Basandu wano nalya. Ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi Aji njagala ofune ssente.
Oyina ngeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Okitegeddwa ate wali ngeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Bulijjo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 n'ezi nakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja kuba nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse. Tewali naye nno nkubuya ekyayo yanyuma kuba kati nze waliyo chocolate gwe baleeta kasuomanyi chocolate ng'alimu ebikola chocolate oyo omugayi wa mulya nga tomulidde ogenda kudduka muokulya omuzannyo gubanyumira ne mwewuuba andi ffe tubaleetera ebintu ebyo nga temumanyi mbadi zaffe kati ate waliyo kakofi bakayita kali awo kakofi bakayita alpha gwe nze nawe ndaba omusajja akanywedde nga nange ngenda nkanywa nkubuulira nze nvenywa nkanywa sikyayagala kati muntu omu kunvuga banvuga nenjijamu okuyiga kati twevuga kati andi ababbi bonna bano abatunyaga mayende kyasatu bwe kiba kiri ku mmeeza olwataano nga weeruli yogera era kati nze embeera naawe nga luli saakumatira bulungi nga mukugana tunywemu kano kakofi ka alpha nga tukanywa kati nga twewuba nedda mukwano tekakutula oli kakofi eba naye yo n'abakazi abamu twetenda nti tuli bayaayu naye nga najyo miyaayu olaba nti ekyo badde gwe okimanyi nga sikimanyi ogwo omuzannyo gunyuma naye gwe olwalama lulyo singa nange nali nti kaye yayinza okuba teyali talina byanywedde naye singa nange nali nina kaalufaako ezo abantu ba side awo bo era kati nayiga okulya malakwanga ekipawa baki malakwanga namuyiga omulya nti aleeta amaanyi malakwanga mmere yeeyongulu eno zino enva ezikola bwezi ebinaanuuka eyo mulyani bulungi n'akawunga ka muwogo kale no balimba nga tuli eyo ejindi era kasuku lya malakwanga kasuku bamukunyumizaako nedda ngamba muli olabe nga ekintu ekinaaba ku luno bye baba bakwogerako ku luno ogenda kwisanga ku billboard andi kati kasuku ate balinamu ekirala bo kye balina amasavu gakwata dda ku mitima mukwano abantu nze nkubuulira andi kyengagoba wabya nti ogenda baleesera kukuba pressure amaanyi nkozesa gago katonda amaanyi agayinza okuleeta ka pressure bwe buno obukerenda bwe mumira ne bubaleega emisuwa gy'omutwe ne bubalega n'emisuwa obukerenda bwe bumira boy naye alpha bano batuwadde n'obujulizi essaawa yonna paapa atulangirira mu luse lw'abeesiimi olw'ensonga ezo anti wenkuganye nti ogenda kudda nga bakusange ng'oli ku billboard kaba kati nze nkyogedde wano naye kati gojja kuva otambula oweesange kasuku billboard kasuku mu beesiimi lwa nsonga ezo ng'okolako jambo gweno wakati ntekamu kali mbadde sikimanyira abanzi bakasuku mbadde mmanyi n'okwana abakazi nemugakati bawa munene akutuusa bambi osuulidde bamafaati banaye bamafaati omwana ono tumuweeyo ku ssente nzaga katonda atusuulidde tawulo nzaga katonda akiraze ndi musobola bigi masavu batwala ate nene singa nagambako nti mbeere nga weeweetako bwe nti naye mu mutima mu mutwe kyalimu kiriwa era we bantuuza ku sinki ne bansembeza bwe bati obbanga akaaso n'olingizabi nalimu akanyoomonyomo kati ono ekyamukola oba ekiri kimu you see tewali kintu kisinze challenging abakazi nnaku zino nga musajja ajja n'akkolera ebintu mwezi ku mwezi akubuuzaako obubuuza wanyumyawo mugenze ku ddina n'akuzaayo era abawala bangi bambuuza ntikasuku musajja wo batayimuka kati ono bwe yalaba omukisa ogwo akugambye bamusasulira jimu ne sawuna ate nga buli lunaku sawuna yakuliisa ate nga ndya bikoko kyokka nga ngenda ku sawuna ng'olya n'onywa by'oyagala ne bamuwa bbiiro the guy had money nga sirika ate wajjanga gatoddayo nga sikomyewo
nga situuse nagenda mu gym biki na dropping na mpaka upkeep. Mukwano kati nagenda ne mentality sente weziri omuntu ampadde obudde bwe buti alako kuba takola kuba abasajja tusabirawo nga ndaba musajja munene muwanvu ngaya bamafene mukwano amafene tweyongedde abantu beyongedde okwagala bamasavu ate nonze nkubulire gwe Kasuku omanyi nti abantu abafunedde abantu benfuna issues nyingi ezokwongera ku misuwa be basajja abatini ate otumpi tuli tute otusajja nga tumpimpi mumpi simulyangako bagamba mbuno nabo se naye abaya balandoze kiba kyatwala obumpi kiba kyadda wali otumpi bagamba si tumpi twonna era ne bono omugasi jja mmulya toyinayo musajja mumpi yali akwanyeko nina kyali wange mumpi ayinamu ne kumbaliga yandaba nawe yaba mulema erinde kamunayinze sina kana njamu nabaana nkyayagala ozzaala nabane yange yalimu okuvaamu ku olwo ate kati njiweyo alenga kyali wange oyo ye mumanyi musibi walu ndeka mukwano twaliko yeeka saga akunsibirako kati luwaji twaliko yeeka baali n'abitandikako ffe ne tuyingira naffe ne tubikola ffe ne tubivaako ne tugenda naye olumu alayika ateekamu ekigere jukira ne bw'oteekerya ekigere era omuntu aba ne bwe twali tukoma mu mmotoka yagandi mayende bakitegedde kati yalayika tasiba muganda wange anyonyogeranga bunyonyogezi ng'omukazi yamusibisa naye kibuuzo ekirala mayende abavubuka naddinamu abakyala mu kiina baba ku kyokutandika okwenyumya ebyo ebintu buba busiru bwanjoka kyala nakiridde busiru bwanjoka obulemesa onjoka okuluma alumwa enjala kati kiki lwaki wenyumyako wonyumyako eno gundi wagenze nayo mu nsawo namwe abakyala mubinyumya nti ye mutunyumya akunyonyola saagala bantu bamanye kumbe emikwano gye gyonna zakakati gye sikaine era nze kyekintu kye nakasooka okwogera ano nti omuntu yampuuba n'owulira nga kaagala ndiwulirawo nekira kyemutuko naye ebyo nze omanyi oyogera ekintu ekyo Kasuku musajja yankoze kino omuwala nga omulala kati waba yakoze kino zaasha engeri gy'oli munene kati nze nja mukuwubira mu birowoozo ndeka atuukayo n'amuwuliramu nga naye adda ku mulala watudda ku kiri ekyakasuku kyabuuzizza nze ndowooza ffena tuba tufa ekiri mazima kyekiriwo ennaku zino Kasukwe abasajja abakyaliwo abatonde ab'edda gwe bayita typical African man n'abakyala batono abasinga ffena tulizima leeto tujjuddemu maanyi ga bidagala jjukira tuli bagemeegeme n'ebidagala bye tulira ku bibala kati ffenna olw'obutaagala olw'okubanga ttiimu ze tusiibamu ndowooza njiyite peer pressure group ze tusiibamu saako zaffe ezo olw'okuba nti zinyumya nti nno abaaba kaka naawe obuteenafuya kivuga naye nange nno kati nekyotaakoze nojja okinyumya nyinza n'okubeera abo nga ndidde Kasuku naye ne ntujalo nga temumanyi nti tweridde Zahara bwe mbawo obudde mmanya tosobola kyogamba okukusanya nze nkugambye era tusigala nga yetubadde nga wetujokinga omuntu nga jjo mulina kye mwakoze nkugambye mayende tosobola ensaaga ekyuka mayende tosobola n'ovuma Kasuku oyo muno kibuga jjebe mayende nga jjo wali naye tosobola tokisobola nze nkutidde kibuto jjebe kijjiddewo era yayagala dokizaawo tugezeza bugeza ate nze akubulira ebyo natulako ne HR omu naŋŋamba namuga naye mu study nga bukyaba naga ati ffe tusooka batusomesa embeera z'abantu ne bwe batayogera psychological ensobola obbalaba bwana muga mumanya mutya nti abakozi beeridde bano abakozi baatuuse ku kino naga ne bwe muba oba mwogedde oba mwotunudde butunuzi nsobola okumanya okwefaako eyo laavu ngenda kuba na musajja agenda kumpasa naye nga togenda kumpasa mukwano era we twesanga nga hallo Katonda yakola feeling giveeko oyinza okujja nga Kasuku tanakunyegana kyemuno mayende newe tuba tweridde wano nga wawoomye okuwoma kwaffe tekakola mwera akakondo n'okayisa kuno wano kanti era wemba kwatira mwana kati bwowereza Kasuku ka message n'aseka ye tabeera online busa tugenda kuba ne Kasuku nga tutudde bwe tutera emuga mwana gwejje kye wankoze mbulamu olusupu ngenda okulanga Kasuku ava kasoma ke wakawereza nga akutunulako ngamba bana babiri bano kiki mbomugamba nti obulamu olusupu mbulamu olusupu kuba wandese okuwoma mpulira kwanoze omanyi wali ennyo ekikajjongo kitandikidde eno waggulu ewabeera ebigwo otuuka eno wansi obuwoomi buno butandika okukubuzaabuza nga tokyajjukira bye wasoose kati enkeera oba olina okuddamu n'okiri okutandikira eno wansi oddamu okigamba nti bulamu olusupu oba otegeeza mbwajja tuddemu twewoomerwe
Nibane n'omukazi nze ansaba yantama ya. Atenze muna ekinyangwira ewe nkugamba hello olaba otya leero. Nga tuliddeko ku luwo. Nze bankuyita muyayu. Ebe mwabikwata ubikwaga oli African simanyi mma. Saagala nze kunsaba. Kyoyagala nze. Kati ninde dio nkusabe nze ng'ennyonte nzita. Ntunuliza luuso yuse mwabe. Ate ddala kati nga nkumanyi kuba kati neetegereza. Mambe oli yandabula amaaso nanzibula. Olabika olingiza n'okulingiza kati abafuuyisa. Siringiza naye nze kati naye tuba tuli mu mmotoka onvuga. Guno omukono tegukyalina discipline oba manners. Era okukakana ntandikire n'okunkotongo ogenda okulaba nga nzikiridde. Kakana na mpologoma tekabira bwereere. Kati obeera owewa. Amerika. Ovuga otye enimbwa ng'ekwatirira wano. Era toyagala okola ki? Walayi kati gwe muze okanga mutodo baluso ne tunulawo ne Uganda. La haula. Mwana gwe wali omwana akutiisa nga todduke tokube ndulungo oli mu. Abasajja noza mitegede uli lokazi olaba lokazi lukuwewe. Kono kasidike. Nawe oba oyagala owulire ka feeling kano nga wewe. Olukono ndusindika eri saa kumanyiro. Era banna nze banzibula amaaso ndeka munna. Kati eriyo feba na bwe tuti. Zaala bwe tuba tubiteesezaako. Ne tugenda ku hotel gye tukanyizaako. Eriyo febe bagamba nti oluggi ndugguza kigere. Tuba tukyagenda mu kolido kasanda beno teri ajja neno teri ajja nkutandikako. Kati n'oluggi nyoolayo bunyoze ne kusamba n'ekigere. Era mba nakutegedde da kubanga kundaba wana. Saluti ey'omuntu omugumu. Ne saluti ey'omuntu muyebe. Omulabiraawo kuba saluti y'omuntu omukulu ogenda okulanga empale edigida nnyo speed wet. Oyo alina amaanyi. Naye kati olanga muyebe byono. Mpola kaliro katono. Oga kati oyo ebyo abantu ba nkomba mu matu yoti. Nze era nze mbikola. Wadde ngera ndi ku speed. Nyoba ngamba nkwawa. Kati zaala mulimu ffe kawero kamu nga katandikirawo nga twakayingira. Enkwa otira ene enkwawa enyuma nnyo. Bana. Okikomaki? Okomba. So siri wala naawe. Kati owakanaki. Tochikola. Kati gwe tokigezangako. Enkwa. Era nenda bolwala nga lwetazayo luti olutwe ndusindikere olutwe. Kati nosooka n'oyisa enjala ng'okola bwoti zigizaga eno mu nkwawa. Kati okakananga lulimi. Baba nkujjayo ekitwe ekyo n'ekisindikire nze tontikkirako. Otandika okutunula ng'owungirira. Kyogamba abasajja twesisiwaza nnyo. Natandika owungirira wati ng'alinga anywedde wala. Ne bale abakazi mulaavu ennaku zomwekoze ebintu nina akasuku n'omuwala eyagamba. This conversation you will mute a bit. It is so ill and disgusting. We honestly have it. Oh, do people do that shit? Like, ante no basajja obanje ababyagala no.
Goli otya Kasuku. Twagala okulaba nti olunaku olwaleero tukoma wano. Nedda ssebo twogere ku nsonga endala ezitali ezo. Mutyaba, this has been so ill. People want mama nga ovudde ku Manchester United Trafford bagiyita batya wasuse nnyo. Munaye buli agenda e Bulaaya bw'akoma ku nadda yerabanga muzungu. Kati enkoko kokos mama. Buli adda kunalowooza muzungu. Manaye wamutwala Kasuku temumulwisaayo nnyo bwe butyo. Wakati agenda kudanga gambe ettooke limera ku kitoke. Kasuku behind that story kye nawuliza nze mayigo kyali wa nkubuli abaye kiboogera. It was a she who called you there era ye facilitating oba okufunding each and everything. Kasuku nawe ayina emikwano. You went as a gigolo. Kyova njagala emikwano gya Kasuku egimu. Gigolo mumanyi. Kyova njagala emikwano gya Kasuku egimu gimanyeeko kubanga bambi ayina emikwano. Ate bakaza anti kati ate gwe babasa. Ayina abasajja bangi mikwano gina. Ayina omusajja ate nno yantuma. Neza bakutuma nze nga tungamba siteba namba byenjagala nze sikolera bwere ekyo roza aina kyakwagaliza ndabira ddala obwavu ne bunnuma waliwo kyali wa Kasuku oyo yaŋŋamba Zaashi oyo ne mugamba Kasuku ate yansinga omumanya naga nti ng'ate gwokola naye ate nno Kasuku yasinga okummanya etegeeza Kasuku agukuteerewo nze bagwa nnema Kasuku amanyi nnyo singa Mayende andi ate naye alimu luli oluluwa buto luwanvu lunene naye ekyaleeta olubuto nedda kati waliwo omuntu ng'omulaba bambi Tego naagenda kudda maazi gwemu sisobola zigwamu nazibuka amaaso sisobola kale nno nkubuulira nte sisobola kuba kati we nazibukira luli nagambanga eat what you want kati nga siina budde butuula nga wetutudde na Kasuku bwe tuti nga n'akakajanja k'engalo wetu waba ndropinga sikayina eyo ne bagaya bamu nga bw'aba wooli kasa yeetengera ayimira yeekiisa ati oleme kulaba munayo yayinza n'okugyamu ebbere lya kkono abo bankyukira abo wamma nga tetunavaano Kasuku wadde ayaga tugende wabona ekintu abasajja kye bakola ennyo ennaku zino kintamye wabula mpulira nga bakyogera babayonka amabeere naye ama abasajja mbalina ennimi zibalinga za ggoonya mbu omusajja owuliranga kuutako ekikongoliro olulimi lw'abasajja imagine asenya buli lunaku naye nga lulinga ekikongoliro oba luno oluwawu kyokka ne baagala nnyo wali omuntu omusajja ayinza okkuluma ennywanto eno n'owulira ng'agikutulako okuyonka kirala n'okuluma kirala n'owulira nga andi mu bibozi byaffe nga tuli ze nolwe yali agiruma ne mmukuba engolo why don't you tell him bane yesukka ne mpuyonga nze nankanudde amaaso ne mukola bwe ne muga onzita tubinyumye eyo ku luddo ne twegamba nti olumaalumako bane waliwa bane gwolaba ennywanto neeruma yannuma ne mukola bwe nanga kiki ngalinga alineyo omugundi nti bamutumye ennywanto yange teyajjayo omuntu emisinde nyagujjayo ne muga onzita ennywanto ogitwala wagikutumye waliwo n'ababuuza nti ebyo bye byakuleese oba kirala kola ekyakuleese naye nedda mukwano amazze ennywanto eruma okumanya ennywanto eruma esinga neno Zaashi waliwo ekintu kyenjagala oboogerako mulekerawo abawala okuba nga amaato abasajja bamu babalinnya mu bulinnya ebigere naye nga abawala bakyaliyo bangi genda just kissing a girl ogenda okuwulira nga yiye noga yiye genda ku Zaashi bubi Zaashi Love ku TikTok omukwano ngenda kuwa ekikolo n'eddagala mufunza oba mumimya agenda ku ekikolo n'eddagala mumimya mukwata ate muwoomya akayimba kasa kati ate obwo bwe busolo bwe tulunda waliwo bakiboogera nako mbuno mwate abenyumya ku mikutu mbuno njagala omuleete watayiwe n'amalusu tajja kunnyumiza nti mugende muntu bwe yanjumidde kwenyumya muleete alye watakunyumize nti n'endusu zayize ogamba olimu obunuzi my goodness era kyali wange ndi bunuzi ajja kumpisa Kasuku tuliko experiment naye bannaye Kasuku ondaba nyinza oseka ngwe ongambye Zaashi bankubye naye Kasuku bulijjo oli kisajja lwasheno omukazi mukambwe ennaku zino ni bwakambwala kambwale nawe olina akugonza nti bakukambwaya gwoli ewaabo bayali ewu bannaye ali wange naye bannaye yasobola Zaashi sijjasobola ke experiment just kuyamba mpaka zino zijjawo ekyo tukikwase Mutyaba Mutyaba atya kamera anti tagenda bya kamera tumuwadde kitali ku kamera kugamba Mutyaba atya kamera kati watantiire nga ne mukama wantidde watantira ajja kugambe mbuki anzi togunsonga mumbugu mulimu nsobola okuguggusa sisobola ama Mutyaba tujja genda tukoleko experiment nti unimba tonnajja
Chukanga nkula butandinga. Ante no munayenze feelings zange ziri hihi. Nzo nezi bangalo ndalanga za kitonde kirala nompisako nga tinga yetweyagala nga tweyagala. Isiga anti katugone nompisako boti. Nga tweyagala nobokola boti. Munayenze nze. Kyogamba gwe kwatira omusekuzo n'ogusa mu kino. Mwana lwaki lwaki njagala umenyo mwana abandi ngekyandese nkimanyi. Nze sikyaziwaliza bi. Ewa nne. Zashi lwaki tonzije mwaka experiment n'enyumiza abayani. Teri kujjamu ate kati gwe nekujjamu tonyumya. Nkukutireyo byange. Ngare twateseze experiment n'okugamba. Bagamba mayende wagenze zagenze obudde bwambuze kumbe wabaddeyo. Ate n'okubuulira ekya. Zamu mubaya mugenda kuseka busesi. Kuseka kye kiba kyatututte. Mayende omumanyi atuyita kamyu. Alaba opusi bulya. Gundi wano gundi yagandi baseka busesi. Price share price ne mubatukeyo ne baseka busesi. Nedda mukwano oseka mpaza okuseka nga mwenyonyogera eri nga ye mwenyonyogera waliyo omanyi nti waliyo kubanga oli mukazannyako nga ye munyumye emboozi. Ine yatinganda bango bomanyidde omuntu. Nedda mukwano nga we munyumye emboozi oli owulira otye. Nze mansubira kungangaza. Owulira otye oyo. Ekkubo oliwulira liritya. Kuba yatonyete. Mulavu obanga tunyumye emboozi n'enkalu. Oli mukusekula binyeebwa. Zashi olabika osoma n'akatabo n'odda mu katabo ko n'osoma ng'oli kanti nsome bwenti ngamba nga wenkunyumiza nkugamba ekuba olira otyeyo nze nzakumbuuza nnyo bya kisiru ebyo nawe okiwulira kyempulira sikiwulira ngamba mpulira owuuna yogerako bwogezi waliwo n'agakazi agamuyina ebyekisiru n'omusajja waliwo okwemula okw'oluganda n'okw'oluzungu kati wenpemula mu luzungu mba nkoze ekyo ebigambo tebiwulikika nnyo. Ni waliwo mbe kugamba nti onzibye egundi eyo gwe onkugambako wakiri ne bwe ngende Kenya sirifu nayo muntu ng'akola bwe batinga ggwe ngende mabega okongoola nga nkuwaana buwaanyi ekintu essaawa ezo olaba omuzimu oguba gukulinnye guba gwakuwaana kunyumirwa nze era embeera mwezi essaawa sirowooza school fees omwana bamugobye mulese waka sirowooza siridde kati mmanyi nti wano wenva era bwe bamala bagenda kumpa ekyokulya ndye era kati ezo essaawa mbeera awo kunyumirwa na kunyumisiza mwana abandi asobole okudda kasukumale nkubule kyamazima naluli naliwa nenjoga nakati nkiddamu ko kashira price ngalimu ate bulamu okepikira obakajja kajja obunanti nkalunze bwe buntu bwange nnyo ate nga yagamba yagala munyankole akajira nyenye ndo munyanko ashaba nyankole awende kukwiza yagala nanga asanze nikinjagala ati yagamba abanyankole mwije mu nshwere ashiwo lyo munyankole ngani aswero oyo kuba kulyako buli eat and run sabo yayinza okusibira mu magulu n'akusibirayo ekikongolijo bwatu yagala omwetawuluza mugaga papa wa chali wange bati bamumenye omugongo yebwe yatuuka ekawulo naye akakabadi yakanyo nalowooza mbu nembwe etuuse jukira wabako akakabadi yange oli bwoti kati gwo omuleeta nga bw'omuzaayi kati yali ayagala mbu okuvaayo bati mama ng'enkalu gye bamusibira gano twakutte ekigo ye enkalu ekigogombye obanga ekyennyanja mu katimba lwaki ekibatuusa ku ekyo wolimba saagala oveewo ne kayinki bwe kati osete ate nange manzi kuze nnyo nga sitayagala wadde kati awo enkulemezaawo awo nga mpuya obwomerezi bulinnya nga ndabira ddala ninnya mu biro eri waggulu kati awo oba oyagala nsigale nga nsenya oba ntuule wamu awo n'oba tosenya nze neesenya naawe wangi maama nezaaki lwaki tontaasiza nesindika ne bakamanya gwe nakugambye fa kisiri toyogera nja kwogera toyogera kukyesenti yayo nesindika nze neesenya nze nsasira n'omukazi abeereyo nagamba nze mbeera n'omwami wange myaka 5 nensanyayo sirabangako bire mukwano gwe wekwate weesenya ojja kutuuka ku bire temukyamenya abantu omenya abaana b'abandi okwesenya kuli envu eryenvu eryo lira lirina omusuwa ddamu okwate ku musuwa ogwo ogukuba eryenvu ligenda kuddamu lyesuse ekigo mumanyi okubayo tuno otugalo guno omusuwa guno omusuwa ogwo okolako bwoti eryemu ne liddamu ne lyesuse ekikuta nosenya wabulira gwe okoowa naawe nze ndi mukazi ku lw'obulungi bwa sheeno era nyamba tukole experiment tojja kwogera tuwulire abantu bano tojja kwogera mpozi wetuoyinza okwogerera ng'obwomi bukususseko n'okuba enduulu abawoteri ne bakulaba ng'ate nze bannaye nkubulira oli munene naye nkubulira olina ebibala ng'olonze mpoza bulijjo mbadde nfiirwa abadde taangako yakusukkawo wano olunaku lwaleero okuva bwe twatandise emboozi nakomye gitegeera mabegako kasuka ekintu kyokoze nakikanga abiri ag'emabega mayende tetugenda kuwa experiment
experiment tujiwadde mutyaba mutyaba kwasa Roni yani wano producer afe wamuyita Roni tulio tutono sajja mutini ba tusobola yayinza n'okusimba eggumba nze nakuwa amagumba gawala basimba akalevu anti atuse ku ntiko n'okola kasimba wana akalevu kati n'oba muli ng'oziyidde emirundi ebiri oziyidde walala noziira n'akanyalanga kannakalanga mweraba bamikwano tubaagala nnyo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abachala werezo omuyomba enyembuto katonda yechembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange